Kabadde kavuyo na kola fujo mu kkooti enkya leero ng'omulamuzi wa kkooti y'e Makindye Richard Mafabi alindirira ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura okulabikako mu Kaguli. Abawagizi ba General Kaihura beeyiye mu kkooti enkya leero okulaba omuntu waabwe ng'asimbibwa mu Kaguli ku misango gy'okuba abawagizi ba FDC Amigo awataali musango. Abawagizi ba Kaihura babukeereza nkokola nga bali ku kkooti y'e Makindye nga babagiridde ebipande ebiwaana omuntu waabwe ko n'okuwakanya Kaihura okusimbibwa mu Kaguli. Bano bakira bakola effujjo lyonna nga badduka okwetooloola ekizimbe kya kkooti yonna. Abamu bakira bagezaako n'okuggala oluggi olugenda ku kasenge k'omulamuzi Richard Mafabi ng'emu ku ngeri y'okutiisatiisa. Wabula bino byonna bakira bigenda mu maaso nga poliisi etunula butunuzi awatali kusaawa butebenkevu bwonna wadde obukuumi ku kkooti eno. Poliisi emaze kulaba ng'embeera esusse ogw'omulamuzi olwo n'eryoka etandika okwegayirira abantu bano okukkakkana. We are all human beings and we understand. Omulamuzi wamu ne ssaabawolereza wa gavumenti bawaliriziddwa okutuula mangu ddala mu lukiiko okusalawo ku mbeera eno. Mu bbanga ly'eddakiika nga 2 bano bavuddeyo era kkooti n'etuula. Bano basabye omulamuzi agobe okusaba kwa ssaabawolereza wa gavumenti okwegatta ku musango guno. Kino kikkirizibwa mu mateeka ga kkooti wabula omulamuzi akkiriza ssaabawolereza wa gavumenti okubeera ekitundu ku musango guno. Wano omulamuzi yalagidde bapuliida okuva mu ofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti okuwandiika nga basaba okubateeka ku musango guno olwo nno kkooti yeryoka egende mu maaso n'okuwulira omusango guno. Muteekemu okusaba kwammwe tukuwulirize wano nga 29 ensonga lwaki mwandyagadde omusango guno ogw'Abannayuganda muguyingiremu n'ensonga mutukakase nti mujja gutwala mu maaso si kugudibagala. Tugezezzaako okutegeeza kkooti nti abantu bano twabasaavinga nga era twagala kkooti ebeereko ne kyeyogera ku nsonga eyo lwaki mwami Kaihura n'abasibe n'abasirikale abalala tebali mu kkooti. Omulamuzi olw'omusango guno agongedde okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno nga ssaabawolereza wa gavumenti amaze okuwandikira kkooti ko n'okukkirizibwa okubeera kitundu ku musango guno. Wabula bapuliida b'oludda oluwaabi babadde basabye omulamuzi yaabwe General Kaihura ekibaluwa kye bakuntumye ko n'abasirikale ba poliisi abalala nga bagamba nti alemeddwa okulabikako mu kkooti ate nga talina nsonga yonna gy'awadde kkooti. Bano bakalambidde nti Kaihura ne banne bonna baafuna okumanyisibwa mu budde obumala naye ne basalawo okwebulankanya era nga kibadde kigwanidde baweebwe ekibaluwa kye bakuntumye. As to why they are not here, court should either issue the warrant of arrest against them, or someone's afraid to any of them. Omulamuzi Mafabi wanategeezezza kkooti nti agenda kusalawo ku bibaluwa bino mu lutuulo olunaddako okusingira ddala singa General Kaihura ne banne banaalema okulabikako mu kkooti eno. General Kaihura abadde alina okulabikako mu kkooti n'abaduumizi ba poliisi okuli Andrew Kagwa yali adumira poliisi mu bukiikaddyo bwa Kampala, James Ruhweza yali akulira ebikwekweto mu masekkati ga Kampala, Samuel Bamuzibire eyali akulira poliisi e Nawunye mu masekkati ga Kampala ne Patrick Muhumuza eyali akulira poliisi e Nawunye mu kibuga Kampala. Abalala kuliko Wesley Nganizi eyali adumira poliisi mu bukiikakkono bwa Kampala, Geoffrey Kahebwa eyali omumyuka w'omuduumizi wa poliisi mu bukiikaddyo bwa Kampala ne Moses Nanuka eyali adumira poliisi ye Wandegeya. Wabula bano banokedde ennaku ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno nenga 14 ogw'omusanvu omwaka guno nga bano baadumira abasirikale baabwe okukuba n'okutulugunya abantu okwali Joseph Kaddu, Andrew Sebitosi, Rogers Diba ne bannakibuga abalala n'okusingira ddala abawagizi ba Dr. Kizza Besigye mu kibuga Kampala. Omusango guddamu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno.